okukuba torch mu nsonga ya byanjigiriza olunaku olwaleero. Teweerabire ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa kusatu omwaka 2026. Kitegeeza omwaka gutambula. Bw'oba olina ebiruubirirwa byo ebya 2026 tandika okwepimamu na guno ogwokusatu tugenda kuyingira gwako n'essaawa yonna. Abeeteekerateekera ennaku enkulu, abakyali mu bisiibo, abaamaliriza ekisiibo, ababadde mu kucelebrating olunaku olwajjo, mwenna byonna tubibakulisaayo, ate n'abakyasiiba ne tubasabira buli kimu kibe nga kitambula bulungi. CFC ng'ekulembeddwamu omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda naye eteeseteese okusaba oba crusade egenda kuba etandika nga 22 lwe lunaku olw'enkya olwekomekkerezebwe nga 28 omwezi guno gwennyini. Gwe wenna ali gy'oli osabibwa okujja. Waliyo enteekateeka nnyingi ddala omuli okusomesa ku ngeri gy'osobola okukolamu ssente oba financial literacy n'engeri gy'osobola okuzikwatamu bw'obanga obadde ozifunye n'otomaliriza nga zikugenzeeko. Wagenda kubeerayo ensiisira z'ebyobulamu, okukebera endwadde ezitali zimu n'okujjanjaba abantu ku bwereere n'enteekateeka endala nnyingi nnyo, era nga crusade eno egenda kubeeraawo masajja. Badde nsaba weeteeketeeke, oyinza okufunamu mu ngeri emu oba endala, naye ate n'okusabako kikulu nnyo. Crusade eno si y'abalokole bokka n'abatali balokole okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Togenda kuggyibwako wadde omunwe gw'ennusu tebakulimba. Twagala kutunuulira kisaawe kya byanjigiriza era tugenda kuba tusingira ddala kusimba makanda ku nsonga y'okukoppa n'okubba ebigezo. Buli mwaka ebibuuzo ebyakamalirizo lwe bikomawo wabeerawo reports z'okubba ebigezo, reports z'okukoppa ne bamaliriza nga ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga UNEB ne kiwunzika nga kiboya ebibuuzo by'abaana okubiwamba. Abaana abo ne tutamanya ki kye bazzaako, omuzadde kyayitamu mu kaseera ako, ateeseteese omwana w'emyaka egyo gyonna okutuuka mu mwaka ogw'akamalirizo. Kwegamba twagala okutunuulira ensonga eyo mu bujjuvu bwayo. Ensibuko eva luddawa, kiki ekirina okukolebwa okulaba nga omuze ogwo gw'okukoppa n'okubba ebigezo guggweerawo ddala, kubanga ekyamazima guswaliza ddala. Omwaka guno gwokka abaana abatudde siniya ey'omukaaga ebibuuzo byabwe byagenze okukomawo mu mwaka 2025 nga UNEB centers eziwerera ddala 47 ze zaasangiddwamu okukoppa n'okubba ebigezo. Twagala okusimbulira ddala awo tulabe obuzibu buli luddawa, kiki ekirina okukolebwa, obuzibu buva ku ki. Era tulina kumalawo tutya omuze ogw'okukoppa n'okubba ebigezo. Mu studio siriimu nzekka, andi n'omukulu Seru Alex ono nga ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba bannyini masomero mu ggwanga, private schools, ate nga ndi n'omuwabuzi wa president ow'ekyama ku nsonga z'ebyenjigiriza ne skilling omwami Jimmy Nambiro. Kabakulamuseeko n'oluvannyuma tutandikiraawo. Tandisa na mwami Alex. Neyanziza nnyo munnasingo. Yes sir. Neyanziza omukisa guno gw'otuwadde okuba kati kyetunnyonnyola eri eggwanga ku bikwatagana n'ebyenjigiriza. Saate era n'entwala omukisa guno okwebaza Kingdom TV okubeera nti esosowaza nnyo ebyenjigiriza kubanga tukimanyi nti y'empagi enkulu ezimba eggwanga. Ate era neneebaza n'abalabi ba TV bwe bali kuwaayo obudde okulaba nga balaba programu yaffe eno, ate era tusaba nti balina ebingi nnyo bye okuyigamu ebijja okuyamba eggwanga. Ate n'enjozaayoza baganda baffe abasiraamu beebale kuyita mu kisiibo, beebale kulya nnaku nkulu eza Idi, saate era naffe abakristu essaawa yonna tukimanyi nti lujja kuba lwaffe. Kale bagamba amanyi. Erinnya nze Seru Alex John nga nze ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta bannannyini masomero ekya National Private Education Institutions Association oba kye tuyita NAPEA, ate era nga nze mutandisi w'essomero lya Good Hope Nabulagala Primary School erisangibwa Nankulabye. Tusaanise okulaba. Mr. Nambiro. Neyanziza Munansingo Mary. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza Katonda nti tuli wano era nzikiriza ntuuseeko okulamusa kwange eri abatulaba ku Kingdom TV. Ekiramuso kye njagala okutuusa eri abatulaba nti Mukama waffe omulungi yeebazibwe era aweewe ekitiibwa. Mary nzikiriza neebaze Bishop Dr. Kiganda okulaba nti yatuteekerawo media eno. Ntera okubuulira abantu nti okubeera ne media house nebeera ku mpewo wadde okumala omwezi si kyangu. So Bishop akkiriza wonna wooli tukulamuseeko era tukwebaze ne maama mwenyini Cindy Kiganda
naye tumwagala nnyo. Era njagala kubuulira maama Cindy nti alina omulimu gwakoze mu ministry y'abakyala. Weewaawo. Mbeera amugoberera atuyambye kinene nnyo. Maama nywerezaawo wennyini. Atukozeemu omulimu. Maama kwatiraawo. Mukama yakuyita watuufu awo. Jimmy Nambiro ge mannya gange. Ndi musomesa. Amutendeke naye olw'ekisa kya Katonda President Museveni yanonda okubeera nga nze akulira desiki y'ebyenjigiriza ate nembeera ng'omuwandiisi w'ekyama ku nsonga z'ebyenjigiriza ne skilling mu State House. Ebyenjigiriza olaba nga abalaba omupiira. Abalaba omupiira bano bawagira Arsenal nze mpagira Uganda Cranes. Eri toyinaayo? Jangu mumaniyo. Neda nze ndi wa Uganda Cranes. So kati ebyenjigiriza nange it is my passion. Yensonga lwaki njagala kwebaza Mary okulaba nti otuwa omukisa n'otuyita naffe tusobole bangi nnyo. There are many educationists abali wabweru eyo. Naye ffe okujja wano naffe tuba tukola buweereza nakulaba nti no tukola contribution yaffe naffe eri eggwanga. Ntera ogamba abatulaba n'abatuwuliza nti oluusi we tubeera mu studios tuyinza okwogera ebintu by'otandyagadde kuwulira. So nze nga born again Christian mbangamba mutusonyiwa. Mukama abampeere nnyo omukisa. Amiina. Tusanyusa okulaba nate kubanga gwe tozze gumuseebiri wano. Tusanyuka nnyo buli tukuyita n'ositukiramu n'osobola okuba nga otuusa ku bantu obubaka obw'enjawulo. Nga bwe nakugambye nga tutandika essira tugenda kuliteeka ku muze gwa kukoppa n'okubba ebigezo ogumaliddwawo gutya amasomero gaffe biswaza buli mwaka okubanga wabaawo abakwatibwa mu kukoppa ebigezo ng'ate babadde n'obudde obumala okuteekateeka abaana okulaba nga bakola ebibuuzo bino mu bulambulukufu ate ng'abaana abo abafuluma ogenda kumukoppesa naye ate product gy'ogenda okufulumya mu maaso awo bw'ogenda okusanga nga bw'aba musawo alongoosezza omulwadde ne babateeka bipamba mu mbuto ne bateekamu ebitawulo abalwadde baffe ne bafa lwa nsonga by'aba asomye abeera teyabikugukamu. Kantandike naawe bwana Seru Alex. Kiki ekibakoppesa ebigezo? Kaakati betunuulira mu Uganda actually okusokerera nebaza UNEB ekoze naddala executive director akoze omulimu munene nnyo ne ttiimu ye okulwanisa obubbi bw'ebigezo. Bwetugeraageranya nga tannaba kujja n'olwaleero olaba nga omuwendo gukendeeredde ddala kumpi ku bitundu ebitatuuka 5 ku 100 okusinziira luli bwe byali. Luli kyali bulala. Kyali kibi nnyo. Oba tebabakwata bukwasi. Kati namwe mwalongoosa. Ayongezzaamu amaanyi era ekyo nkimwebaza. Ekisooka ekireetera abantu okubba ebibuuzo era kyakyalina okwongera okulwanisa kyekyokubeera nti abazadde bateeka pressure ku masomero. Pressure ng'evaawa. Omuzadde ye bw'atunuulira omwana we n'agamba nze omwana ng'oyo alina buna omwana nga alina 20 points omwana nga kati ennaku zino ze ziriko ku O level okusinziira ku ssente ze mubajjamu aba ayagala alabe ssente ye ddala empitirivu era naye ate tulina okukkaanya nti abazadde abasinga tebatwala budde kutegeera abaana baabwe n'abasobozi bwabwe. Kaakati olw'okuba tutta omwana ku ssomero eryo akimanyi nti is a sure deal nti omwana alina kufuna the best mark. Kati neweekanga alina abasomesa ne tukola ensobi ne tuassuringa abazadde ti k'omuleese wano nja kugereza tulinayo amasomero agamu ge bamanyi ti omwana nga bwemutwala ku ssomero eryo alina kugita ontegeera kiri automatic. Kati neweekanga nga pressure eyo ereetera omusomesa okugamba nsaze nti amagezi okulanga omwana ono ayita kwekivaako okubba ebibuuzo. Ekyokubiri kyekyokubeera nti twagala nnyo geraageranya amasomero. Essomero erimu nga bwe likoze tulowooza gonna bwe galina okukola ki
netulabira ensonga ezisobozeseza okukola nja kugeza ojja kusanga essomero erimu nga liyingiza cream mu senior 1 bw'oba tewakola buna twakola buna toyingira kale tukome ku 6 nti essomero eryo twandirisuubidde okuba ng'era kiri obvious tirina kufulumya balungi kuba liyingiza baki balungi naye kati naye neryatwala 4th grade ku ssaawa eri envanyuma tulina digeregeranya netugamba essomero lyennabikakala liri nga terikoze kyekimu nga liri eryebusunju simba wakati tugenda kukola ku ssente tukomawo n'ekitundu ekyokubiri ekyesawa yaffe neesooka saagala oseeseetuka ensonga za byanjigiriza tovaawo. Twagala okutunuulira ensibuko yaagwo n'ekikirina okukolebwa okulaba nga gumalibwawo mu byenjigiriza byaffe bisobole okuba nga bigenda mu maaso kubanga product eyise mu kukoppa era bw'etuuka mu kukola emirimu eba erabika. Mwami Sseruwu tugenze mu kuwummulamu ng'ogamba pressure eva mu bazadde. Kituufu nti abazadde bangi balowooza nti omwana bw'aba afunye first grade kangereze ku primary omwana bw'aba tagenze ku government ku A-level oba omwana tafunye zi triple oba quadro A's mu O-level aba tasomye. So buli omu alowooza nti okusoma it's all about kufuna kabonero kali akasembayo akasinga obulungi ate era nga abazadde balowooza nti buli mwana alina okuba nga kafuna netulema olw'okuba nti nno tulema okutegeera abaana baffe tuteeka pressure ku basomesa netubagamba twagala oba mukola ki oba ki twagala kabonero era amasomero agamu gatuuka n'okugamba abazadde mutukwatireko tunoonye ssente ezinaagula ebibuuzo. What? Ontegedde era abazadde ne bazisasula tubakwatireko tunoonye ssente ezinaagula ebibuuzo era abazadde ne bazisasula abaana baabwe bababbiri. Ekyo kiri luddawa? Amasomero agogera wano mu Uganda nenga weegali abazadde beekobana n'abasomesa yes. ne bagula ebibuuzo ne bakoppa abaana era abazadde abamu ne bamanya nti essomero gundi likoppa ebibuuzo eyo gyentwala omwana yes. So kitegeeza pressure esooka eva mu bazadde. Pressure ey'okubiri yeey'okubeera nti ne mu UNEB mulimu emiwaatwa gitya nti ebibuuzo bino omusomesa normal classroom teacher talina access ku bibuuzo ebyo paka nga emaze okutuuka ku ssomero. Ekyokubiri talina process yonna gy'alimu mu transportation okuva gye biva okuva ku lw'ebiseetingiddwa bebiteekeddwa paka yamala biraba ku ssomero nga abaana bamaze n'obikola be bamusooka biraba yono ticho wa bulijjo naye mu UNEB mwennyini mulimu abantu abatannaba kumanyibwa abakwata ne bafulumya to make business ne basuubuza etya nti oli baakwata ayinza oga nti kati njagala akawumbi kalamba omwaka guno n'akwata n'asomola n'aweereza ba agenti be ba agenti buli munamuwaayo kaŋŋambe miliyoni ze3 ye n'akivaamu ne ba agenti ne batambuza bwe bati okutuuka ku muntu wa wansi kati newekanga ng'omuwaato ogwo wadde bagezaako okugulwanisa ne balina okunoonyereza munda mu UNEB mulimu ensolima kitegeeza tisenga omuwaato ogwo guggalwawo byonna oba obimaze. Then ekirala notunuulira nti enguzi nyingi ku side ki mu system yonna ey'ebyensomesa etya nti ogenda notunuulira scout oba monitor banamuleeta ku ground n'omugamba waaye naano sente zigula boda 2 ondeka abaana bange balabeko ngakubyamu nfuna emitwalo UNEB egenda kumpa emitwalo 8 egenda kumpa emitwalo 2 oba 3 ona nsubiza obukadde 5 bumpi tunalaba ekiddako okitegeera kati nekyo kiva ku nsasula mbi ey'ekitongole oba abantu butamatira UNEB ekola ekisoboka okusasula naye n'abantu nti integrity ekyali wansi obwesimbu bukyali wansi bwana Alex then notunuulira n'ekirala kyekyokubeera nga tulowooza nti gonna amasomero mu Uganda galina okuba nga genkana
ekitali kituufu kandi kireetera amasomero agamu okubeera nga nago okwagala okwekanankana ne gali ne gakunuukiriza ne gamaliriza nga goonoonye nga galina ngenda kuddira bwana Nambira ensonga oziwulidde ezikoppesa bannaffe gwe ensonga ogiraba otya weewava obuzibu onkoze bulungi nnyo okundeetera omwami ono onkoze bulungi okumuleeta era ndowooza alina ebyama byali okujjayo bingi ebigenda okunyambako okukola obuvunaanyizibwa bwange obulungi nga wengenze nkyogerako ebbanga ddene Mary omanyi buli lwe tubeera ku midiya wano ne twogera ku kintu tuyinza okubeera nga tukipromotinga oba tukirwanyisa oleesa omulamu omulungi nnyo ogw'okwogera ku kigambo kye bagamba okuba ebigezo okusookera ddala nze ng'omusomesa n'ebbanga lye namala mu busomesa okulembera amasomero kintu kimu kye nali nkyawa era omusomesa yenna andaba olwaleero n'omukulu w'essomero yenna andaba olwaleero ekikolwa eky'okwenyigira mu kuyamba ku baana kubanga kankubuulira manyi mbadde mutunuulira nga na points zajjayo omwana talinaako waafunira access ku bibuuzo oba togize okujjako ng'olunaku olusembyeyo so kino kikolwa tulina okukirwanyisa yes twagala okwebaza UNEB abakola omulimu mulungi okulaba nti bateekateekera ebibuuzo eggwanga lyonna ne bituuka n'okukolebwa okuwandiikibwa n'okukeberewa ne tutuuka mu ebyo omukulu ayogedde ku pressure z'ayogerako nze yes manyi abasajja batandise amasomero gaabwe it's like a business olwaleero oyinza okusiŋŋaana omuntu nga talina background ya byanjigiriza naye nga ali mu ssomero amanaginga essomero so kati ye wekituuka ku kugamba nti no bakope ebibuuzo takina mbuzibu it's not now a person like Nambiro really nentandika essomero lyange n'oleetamu eyo gasiya nti ogenda kopera baana bigezo omuzadde akutadde ku bunkenke tewali bunkenke kankubuulire tewali bunkenke bazadde be bateeka ku basomesa onaalimba yes tewali bunkenke bazadde be bateeka ku basomesa bano be babweteekako wabula bw'oyogera ku ekyo obanga agamba nti baabasomesa tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe yes omuzadde yenna waakuleetera omwana ku ssomero Mary nze nsomeseza ku baana y'ensonga lwaki nze ng'omusomesa ngamba abantu tewali mwana musiru because I have seen them bino bye mwogerako ebya division 1 division 2 division 3 wogenda mu by'okusomesa byennyini it counts nothing ekikulu kya byonna gwe kuteekateeka mwana ono okulaba nti ino asobola okugenda ku ddaala eddala kyekiri kye twayogerako wano banaye ate kyanaku nnyo you saw that girl of Mengo ate twakyogerako wano ne tugezaako nti tuwa so okumba ebigezo tetwagala tudde wano tukifuule nti kintu kirina kubeerawo it must not be even talked about waliwo ekintu kye tugenda okukola naddala ofiisi eyange jo nabadde ku radio embagamba nti njagala kulagako eggwanga kiki UNEB kyeteekeddwa okukola okujjawo bino bye twogerako mu Abaganda mulina olugero olugamba nti kiiso kyaki kyambuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi kiiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi olabye ebibuuzo by'abaana nga bikwatibwa ne UNEB nga bisazibwamu abaana nga bakaaba abazadde nga bakaaba and nobody seems to be caring kati desk education ya State House egenda caring about that
era kinkozeemu bubi nti ku show eno tetulinaako official yenna owa UNEB obanga this is the time that UNEB has to answer to Ugandans. Owulidde nga akugamba mu UNEB mulimu ensolima owulidde nga akugamba system erina engeri gyetambula okuva eri waggulu paka wansi. Nali ku ground ng'abaana bakutte ebigezo byabwe nenkola statement neŋŋamba nti UNEB evunaanyizibwa kusetinga kutayipinga kupaakinga kubireeta paka ku disitulikiti era ebikwasa poliisi tebisula mu nnyumba ya muntu. Distribution team eya disitulikiti nevaawo netandika okubigabira ku masomero. Ku masomero okwo kuliko omusomesa nga wakugambye omusomesa asomeseza abaana kweri essomero tabeera na ku senta lunaku olwo tabirabako ne kubeerako ba officials ba UNEB be tuyita ba supervisor kuliko supervisor ne tubeera ne ba invigilators then ne tubeera ne scout. Kati UNEB wemala okukebera ebigezo nekwata ebigezo by'abaana n'ebisazaamu. Nze sigamba UNEB nti yakoze kikyamu era muba mukoze ekintu kirungi nnyo naye headmaster ow'essomero eryo newankubadde nga mu biseera ebyebigezo headmaster tabeera directly involved. Eyo exercise eri mu mikono zaki za UNEB naye nga headmaster nga izini charge kati ntandise okubalira Mary n'atulaba likubalira abantu betwetaaga kati okwatako tujjewo omuze guno. Headmaster ba invigilator supervisor ne scout. Olunaku lwajjo nabadde njogera ne inspector w'amasomero owa district y'Embaale. Nagamba mukulu oli mutuufu ngamba nti okimanyi nti musomesa zegojjeko bino ebitiibwa president bye yampadde nze ndi musomesa asomesezza. So bano abantu UNEB nga weekola pronunciation nti tusazizaamu ebibuuzo bo baliwa again the same people omwaka oguddako abagenda okukola kyekimu mugenda kubaka nkubuulire Mary nammwe abatulaba ku KTV olwaleero omwana ono bw'aba agenda okuyingira mu kibiina kye bagenda okuwandiikiramu waliwo ne meters recommended meters ze batuulamu naye basooka kumwaza abamu ne babagamba mubuukebuuke temubeera nga muteesa obupapula mu buleega buli kimu ne bakikola so it is very unfortunate and very unfair okukozesa ekigambo ky'Oluganda ekyo kyenkugambye terminology eyo nti okulekerera ekiso kya mbuzi kirekerera omusi nekitunuulira omubaazi oli abaaga kyewasi. Kati abaana babeera babaazi abaasi ono omwami kyayogeddeko omanyi nze nakugamba wano nti sirina kyentamanyi and omanyi bwe mbadde ntambula ku ground eyo abantu babadde bakozesanga statement nti ku luno President Museveni yalonze omuntu omutuufu akola byamanyi mu kifo ekituufu. So kati Mary njagala kusuubiza Abannayuganda ewiiki ejja you see changing okukyusa enkola y'ebintu mu nsi tekitandikira wanene. I know. Olwaleero UNEB singa eraga Abannayuganda nti ono omwami bayogeddeko manya I don't want to speak those words, they are even very ugly. Very ugly. Kubanga olaba statement gyakoseze yekulaga nti there is transaction going on. Tebiba byabwire. At all levels. Ate amasomero amatono era tegasobola. Waliwo transaction. So why would we have transactions? Ngate transactions zikosa atazi benefit nzemu. Kubanga omwana really ideally kati nze amanyi ntera okubuulira abantu mukulu nze ndi mwana wa UPE.
nange ndi mwana wa UPE nawe oli wa UPE nange naliko mu UPE walimu okwo naye nze ndowooza walimu okwo n'ovaayo otalamalako sente naye nze ndi mwana wa UPE kati wokwata omwana wa UPE amazeeko emyaka 7 n'omusazaamu ebigezo bye ngate I am happy nti subject eno gye tuli okwogerako ne mu parliament yatuuka bamemba ba parliament n'abalaba kwolwo because when agenda ku ground na making sure amawulire mwagasoma wano ne TVs endala ne zigasoma ne ngamba this must stop era ensonga lwaki subject yo ekigambo kya malpractice no we don't want even to give it amplification okukyamplifying it is something which has to be dealt with nengo omuzadde andaba omwana atabira bigezo nga talina official wa UNEB so that's why UNEB must be pecuniarily held liable okulaba nti bavaayo gye bali yeyina okusibwa ku nninga yes tetugenda kudda wano tudiscussinga because tujja kudiscussinga yensonga lwaki nze nagambye negamba ndi kukidiscussinga olwaleero naye ngenda amasomero mangi I can count them because I have all of them bampeereza ebintu ebyo naye ngenda ku ssomero limu ntandike obuyinza obumpeewa President Museveni esaawa kati mbukozese aba invigilators abaaliwo because baba bamanyiddwa DOs know those people but tosobola agamba nti n'omusomesa yadduka taliiwo badiyo babamanyi diyo amanyi ba inspector ba invigilators ba supervisor UNEB I'm going to pick one center like this ate mwabe kamera njagala mungoberere one center like this ngende mbuze UNEB nti scout wa region eno yali ani UNEB egambe nti no ye gundi mbabuuze nti aliwa ali Luzira oba aliwa Luzira ng'akolayo ki so awe tuli mukulu ayinza okubeera Luzira wamma tulina okubeerako kyetuteekawo okusinganga Mary nga watandise mu ntandikwa buli bibuuzo ole bifuluma buli UNEB n'esoma amawulire bano tukuute bino tusazizaamu babibba batya postmortem ekyo kyekibuuzo you see wetuba tukola research what we call research questions that question must be answered by UNEB ebibuuzo bibiwa bitya okay okubiwa kati kino n'omuntu wetwandiise atalaba muzibe akiraba kuba gwe oba omaze omwana atabeerangako mu kusetinga bibuuzo tabeerayo ne waba ayingira mu mwaza ne mukakasa ne teacher tabeera gye basetingira bibuuzo muba ebibuuzo by'abaana and ideally ngezaako okukozesa statements zino ogamba nti waliwo ekiteekeddwa okukolebwa we don't condone malpractices mu masomero omukulu ono agenze n'ayogera omanyi is what we call health competition and unhealthy competition kati bano aba private batandikawo what we call unhealthy competition coupled nakiri kyenkugambye nti abamu batandikawo amasomero is not an educationist but because of course the law allows it business liberalization of the economy oli kasaafu na omusimbi gwe n'ateekawo ebyenjigiriza which is good naye competition eyo gye bateekawo benyini gye bali mu bulidde wano ng'akugamba nti eri gundi afunye buna eno gundi buna kyekikuleeta na ku kino kye twaliko nga twogera nti kati grading system olaba okukyusa grading system what formed that kulaba nti competition is not mwana alina kukola bumeka mwana alina kuleeta 8 so kyeba olaba grading system eno negenda ng'ekyuka netandika n'okubuzaabuza solution gyetaddewo terina kyekyusiza
That's a fact. We are going to analyze it. Kubanga tukanye one nti olwaleero nti bagiteekawo okulaba nti twabawo competition. Naye ate era bw'oba omwana nakola combination bagamba talina triple A talina combination mu science mu ssomero weeri tetumuwa kifo. Kati kitegeeza era still we are going back, we've changed the name, we've created a new name. Ebikola bisigadde bibiri. Yeah, so that's it. That's ya gundi aba UNEB ffe tugenda kubesibako olaba enkuyege nze kati ndinga enkuyege terina maanyi gali awo naye weekuluma wakiri okufiirako. Tugenda kuba tukomawo katumala okuwumulamu tukomawo n'essaawa yaffe ey'okubiri program Kingdom Torch tukyagenda mu maaso wali ku ssaawa 5 n'eddakiika 4 ku nsonga y'okulwanyisa ekibba n'ekikoppa bigezo mu masomero ng'agamba nti obuzibu bwe buli engeri UNEB gyebonerezaamu bwedda ku baana n'ekwata ebibuuzo byabwe ate neerekawo abo abakifunyeemu ssente. Tubadde tuwumuddemu n'embuuzaamu wano omusomesa nti naye eriyo omwana agamba nti tica lwaki tebatukoppedde tufune engeri gye tukopperwamu abayizi tebakyesabira wabula bo ng'abakulu b'amasomero batula ne bakola olukujjukujju ne bakoppesa abaana bano ate ne bamaliriza nga be bafunye obuzibu. Bwana Nambiro gw'olaba nga abavunaanyizibwa ku kukuuma ebibuuzo bino be balina okuggalirwa ebibuuzo by'abaana birekebwe nnyo ddala n'amaanyi gonna. Olaba naye omukulu ono yatugambye nti waliwo abazadde abeesondamu n'akasente anti kati katubayambeko tusonde ssente waakiri ebibuuzo bino tubigule. Mary ayiwuyo akugambye abikugambye bigambo bye naye nze kati nga Nambiro wembeeredde headmaster w'essomero otandika otya okuŋŋamba because I know the consequences. Abantu abakulembera amasomero balina okumanya juzi twali naawe nga ebigezo bino bye twogerako biwandiikibwa ebya senior 4 essomero ly'emukono ng'omusajja akuŋŋaanyiza esente ku baana aziridde adusi agenze abaana bafaitinga ye tafaayo talinawo kati ekyo tekisobola kukolebwa muntu amanyi kye tuyita ekinaavaamu. Omanyi abantu batuuta ebintu bya kusaagiramu kubanga tebawaayo budde kumanya ki ekinaavaamu. Kati nze kyenkugamba kino oba kyeŋŋamba abatulaba njagala UNEB etulage ekivaamu batulazeeko nnyo ku ludda lw'abaana ekivaamu and I have said it nti abaana baba bakopya ebigezo sikiwagira naye ekivaamu oli anaagamba nti UNEB ebonereza ba scout. Ntera okuwa abantu ekyokulabirako nti President Museveni kyali omuzogo gwali gusuuse Mary n'abatulaba ngo abasomesa bakabaasanya abaana ab'obuwala abatanaba kwetuuka naye baba beetuuse nze najja kusoma. Wuliriza nti President n'agamba kino tukikoze tutya kwe kuleeta etteeka ne bagamba nti gwe omusomesa era gyo nabadde ku midiyamu ne ngamba nti omusomesa eyeetaba mu kikolwa ekyokukozesa omwana gw'asomesa akikola ng'alinga amira ensanafu. Ebivaamu abimanyi. Kati UNEB teyambye bannayuganda ku nsonga eno ey'okukoppa ebigezo. Nze UNEB neweevaawo wano negamba nti no okay ono scout twamukwata bano ba invigilators twabakwata bano ba supervisor twabakwata. Ekibuuzo kyensigala mbuuza bali mu kkomera ki? Tuve ku bino ebintu eby'abantu okola ekintu kya gadibenga lye. Okay katwasazizaamu sente eri abaana ebigezo katukwate bano ba supervisor tubatwale mu kooti tumale tubalekeyo. UNEB must be in court to prove kuba be baleegize nti abaana babidde ki ebigezo. Who are these people who aided students to cheat? By invigilator, by supervisors, by scout. Tubakuute nga UNEB tubatuute mu kooti era tu providing the evidence eri kooti ebabonereza.
tulabe nga abasomesa banaddamu okukola ebikolebwa bino naye kino ekyokugamba nti no mumaze okusazaamu future y'abaana and I'm very deliberate about this. Buli omwana ndaba ku TV leero, this is my honest heart. It is just not fair okusazaamu ebigezo by'abaana nga bano abaabayamba okubbira ne bafuna ne ssente empya n'enkadde, ne bafuna ne ssente mukulu nga watugambye nti babeera mu by'obusuubuzi ebweru eyo nkitegeredde wano nga bo bali eyo bayinaayina. Oba nze ngenza okwogera bino nga nkimanyi namaze okukola intelligence yange. Bano bantu abaana bo balikaaba naye bano ba vigilators ba supervisors bali mu kwekulaakulanya, bali kufuna emisaala zaabwe. So Mary, UNEB erina okumakinga sure nti wetandika process egimaliriza. Okay. Bwana Alex, what should be done? Okusookera ddala nze still I commend UNEB egezezaako okusinziira bwe kyali ne bwe kikola ki yekoppe saate yerwanyisa okoppa recruiting abantu kwa UNEB si muntu, and these are Ugandan moral fabric. Actually njagamba eri mu state eya roti owesigwa mu bannayuganda buki butono nti education system tulina okugiddamu ginyweza okulaba nti ezimba attitude y'abannayuganda okubeera positive eri integrity kigenda kukolebwa kiki ekyo singa tuddira kubanga okuteekawo okuteesa amateeka is not enough, okusiba bano bokka is not enough, but we have to change the attitude of Ugandans. Ne bakimanya nti it is bad, it is evil to cheat exams. How? That is nga UNEB eyita mu kusomesa abantu ng'ekozesa emikutu gy'amawulire egy'enjawulo nebeera mu nkiiko z'abazadde, bayitibwa ne babeera mu nkiiko z'abazadde ne basomesebwa abazadde basomesebwa kibi ki ekiri mu kukola ki mu kubba ebibuuzo. UNEB nebeera nga esobola okulaba nti amasomero ge tugamba nti gakoze bulungi tetutunuulira mwana nti afunye 20 tulabe value addition ekyuseemu, tulabe tuyemba nayingiza omwana kangereza ku secondary nga wa 4th grade mwongeddeko ki UNEB yali egezaako kireeta sometime back nendoza all over the way ne bagamba nedda ndoza tukyusa grading natera still grading ngebagikyusa okujja ku competition era still antu bagizeemu so kitegeeza tulina kutunuulira what value addition has the school added onto the child. Then netunuulira nti amateeka parliament erina okukola amateeka wadde amateeka ga UNEB gakyali makambe kuba bakwata ng'obbye ebibuuzo nga director w'essomero osasula obukaddaana oba okusibwa emyaka 10 ne ssente bagitwala naye ng'ebyaddala muzisasula amasomero era bwe bakuprosecutinga era kyekikolebwa. However nti nga bwe tuli mu common law system UNEB erina okuba n'obujulizi obw'enkukunala kubanga jjukira nayo bw'emala okukola allegation singa ekola bukozi allegation n'ogiwangula ate egenda kusasula yeba esasula mmeka anti eba esasula okusira ku kooti penalties ez'okusibako ekigambo kakati kitegeeza kiba ebeera ekola with carefulness okulaba nti oba ebeera so careful nga tenaba kudikiraringa muntu nti no yabbye ebibuuzo ekola n'obwegendereza. Ekyokubiri efuba nnyo okulaba nga yeegendereza nti bweba ekwata abantu beeteekayo wadde batwala mu kooti naye ate era kigitwalira obudde okunoonya obujulizi kubanga tukanye olw'ensi nti ekyuse abantu bongedde okwejuwala olw'emitimbagano n'enkola ez'enjawulo. UNEB nga bweyiiya n'abantu bongera okuyiiya nga boolaba nti poliisi eyiiya okulwanisa obumenyi bw'amateeka n'abamenyi b'amateeka bayiiya. So kitegeeza UNEB yeetaaga okusupportingibwa by other legal agencies okola investigation. Kampe mukulu munange olwo information nti okusinziira ku kyendaba
alinga nnyo awagira UNEB byeri okukola. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Ali kutandikanga bulungi naye tamaliriza wali nti UNEB ekwata ate erina okutwala obujulizi. Who alleges oyo agenda okwaba yalina okukola ki? Yalina okuprovinga case. Si wekityo wekiri ali kutenga babbe ebigezo ate olemerero kyokufuna okuprovinga ngate n'ebyabaana ng'ebyabaana wamaze abaana future emaze okubalagidde genda muddemu ate bano so please don't UNEB ekola omulimu gwayo naye esanga hurdles along the way. Ensonga y'okusazaamu ebibuuzo by'abaana gw'ogiraba otya? Ekyokusazaamu ebibuuzo by'abaana ekisooka, when I'm a parent I know how painful it can be. I'm a teacher, osozo osomesa abaana, osibye osomesa abaana, from day one to the last day, it is painful. Because that is wasted energy. Naye ate UNEB kuba etunuulira kibinere kye tunaawo abaala baleme kukola ki kinaaluma. Ekyokubiri nti bano baleme kutambulira ku unequal ground, unleveled ground. Nti bwofuna obuna nga wakopye nga nze nina 12 nze owe 12 bandabanga ataasoma atateekamu maanyi gwe nakola nga yateekamu amaanyi gwe nga akoppa. So UNEB egamba nedda engeri gy'ofunye by'otaakoleredde katukusazeemu. Okitegeera? But it's painful to the child, it is painful to the parent, it's painful to the teachers. Okiraba ndowooza kyova olaba ngamba nti UNEB esaana eyambibweko n'ebitongole ebirala nga beeyambibwa nga wabaawo embeera yonna. Police eyambibwako other security agencies okulaba ng'erina embeera gyetereeza. Ne UNEB security agencies zandigiyambyeko. Prostitution yandiyambyeko ne bakola investigations ne babonereza kuba nkubuulire banaabonereza abantu 23 ne tumanya nti eressomero liggaddwawo olw'okuba lyabba ebibuuzo ne liri liggaddwawo. People will stop. Gwe mukulabako ekiringa ekibonereza ekigwanidde ku ggala ssomero eryo singa obujulizi buvaayo obuliruma obwenkukunala nga mu butuufu obujulizi obwo bulirumika bagamba tuligadde. Wabula ye UNEB kati kyekola gwe kujjako senta yaayo kwaba ebuyinza bwekola ki bwe kujjako senta kitegeeza egamba senta yetu gitutte for 5 years. Okitegeera gwe gwamanyi bw'ojjokola n'abayizi bo bw'oddamu okusomesa. Okiraba ndowooza yo kuba bwe buyinza bwayo bwekola ki bwerina bwe kirambikiddwa mu tteeka. Kwate yo UNEB tena tteeka liggala ssomero. Katono nnyo mwami Alex. Sooka otunokolereyo ebibonerezo ebigira ku kukoppa ebigezo tusooke tubitegeere. Ekisooka ekibonerezo ekisooka essomero ligibwako center number for 5 years. For 5 years. Omukulu w'essomero oba director w'essomero ng'akwatiddwa nti yenyigira mu bibuuzo ebyo okubikoppa asibwa emyaka 10 oba okusasula obukadde 4 oba byombi. Abadde akuuma ebibuuzo bya UNEB nga scout ne kizuulibwa nti we yakuuma babbawo ebibuuzo taddamu kukola mulimu gwa UNEB gwonna mu Uganda. Permanently ye bamubaninga permanently. Kakati wabula bwabanga naye yenyigiramu era etteeka naye limukwata n'asasula oba n'asibwa emyaka nga bwe giba girambikiddwa. Then baabayizi ababeera bayambiddwako automatically ebibuuzo byabwe bisazibwamu. Then ate bo omusomesa yaasibwa ng'etteeka bwe likola ki beliragira aweebwa ekibonerezo up to 10 years. Ebibonerezo ebyo byonna nga bw'obimenye eddala bisibwa mu nkola oba biri mu lupapula bagenda kubaala they go for the weaker point. No, lwakuba abaana be basinga okushoutinga kyekisinga okumanyibwa kubanga bano it's collective but individuals ninayo n'abamu bemanyi nga n'olwaliro bakyali mu kkomera. Yes, nga basalirwa empigi eyo empigi waliwo collective team eyakwatibwa nesibwa. Yes, obanga olaba mukulu Alex obanga ekyabaana kishoutinga nga ddala UNEB ekola nekwata bana abakola bino nebasiba oba nebajjako $1,400,000 Eddemu babuulira Bannayuganda nti ono yayamba abaana okubba ebigezo bino ali kitalya
alima oba ali yakola busibi. Because if you murder somebody, is it something to hide? No. No, yo nebu we mala okugira ne bamusalira omusango n'agenda n'asibwa. Kati nebu tejja kujja mu mawulire gamba nange ogundi yaweereddwa ekibonezo lwaki tejja n'eraga ba convicts bebakwata. No, babalaga mawulire bw'okebera mawulire kibadde nga so common. Kibadde so common. Bangi nnyo basibiddwa. Bw'ogenda e Masaka waliyo obubbi bw'ebibuuzo bungi. Some years back. UNEB ne cooperation. Me, I'm happy if they do that. And personally, nga practitioner, I'm the happiest. We have a leveled ground. Okay. We have a leveled ground. Era tusuubira nti n'obwo obumulumulu obukyalimu tukimanyi UNEB bw'esigala ng'etwala amaanyi ge gamu. At one point we shall have zero tolerance to. Kati nina ekibuuzo kye njagadde mukulu wange ono anyambeko okutegeera. Agambye nti leveled ground. Criteria ki gy'osobola okukozesa okutegeera nti ino bano be baakuuteko ebigezo bye baasazeemu beboka ababbira? Owatali bwebanga bamaakinze ebibuuzo netalibawo bwekuusa nti wabaddewo connivance kitegeeza there is no proof jojja kugamba nti no baakopye. Abaakopye walina okubawo obujulizi. Era kyova olaba UNEB eri fortunate nti erina akakiiko kaayo ak'abakugu mu byenjigiriza akanoonyereza mu byenjigiriza ne kasooka kazuula ddala. Era kyova olaba tebakyasoma mannya g'amasomero nga tebanaamusalira bagamba bino tubikutte tukyanoonyereza. Ne basooka beekenneenya, bamala okwekenneenya ne bazuula nkuba mulimu n'abangi nnyo be basooka ne withholdinga ne bagenda okuzuula nti butuufu tewabaddewo buzibu bwonna ne babita. Kati challenge gye njagadde omanyi nga wenkugambye ndi mwana wa UPE. Waliwo UNEB kye neetaaga naye ekitegeere nti mu abasajja ba private ebiseera ebisinga obungi musoloza sente ku bazadde. Abamu abatalina center numbers musoloza sente ku bazadde ne mukola ebikolwa byammwe ebyo byoyogeddeko ebyo oluusi oba mukokinza abaana bammwe eyo ne mubasitula ne mubaleeta ku center eya gavumenti. Ba headmasters baffe ab'amasomero ga gavumenti nabo kubanga some of them are not patriotic tebadiclaringa baana bano nti these are private candidates babaregisteringa ng'abaana aba gavumenti. Kyekiri kyo olaba lwaki baba baregisteringa ng'aba gavumenti baba bamaze okuŋŋaanya essente ku bazadde bo baba baziteese mu nsawo wano kubanga bamanyi nti no gavumenti esasulira buli mwana registration fees kati bo ne babenefitingirawo. So wekituuka mu kebera ebigezo bali abaana be balese ku sente eno oluusi bakoze bafunye obuna bano bwe boogerako babutetenkanyiza eno UPE school efuna etya obuna. That also must be looked into. But then the weakness is not the private schools. One, to Kanye, we have so many schools that have center numbers across the country. Aga private. Or have factors ezenjawulo. Njakamtakanya naba kuweza bisanyizo nega isomesa abana beggwanga. Gegali mu bitundu. Then take the government mutwade to the nearest school erina center number. And you do what? And you take. Then it is the work of the DEO, the work of the cow, the work of the teacher, head teacher, or government, and you never supervise abe. Omuli cow, omuli DEO. Abayina okulondoola, okulaba nti kyakoze kye kituufu. Ogamba buulira abatulaba nti alina okudikirayaringa kuba ogamba okulondoola isipiga tamu. Yalina okudikirayaringa nti bano abaana private. These are private. Head teacher. Bali registration w'abaana aba private director wa private akwataganye ne head teacher wa government bali the registration wa private school batwala omwana mu government school buvunanyizibwa bwa head teacher wa government okuregisteringa omwana nga bamuregisterinze nti wa private oba wa government. Kakati omulimu gwa DEO nga bamaze okuregisteringa ku verifying nti bano ba UPE bano banani UPE ikwane option ezo kwezili ku registration forms. Nekawo
gwe gumusasuza kujja kulaba nti ono byakoze bye bituufu singa beebakira ku mulimu kaakati tojja kunenya nze atutta abaana ne mugamba mpandisiza ku baana bange simanyi abawandisiza mu kiti ki okiraba ndowooza so kati gwe nnina okunenya yekkaawo ne DEO olaba wogamba ekyo tobeera fair eri abalabi you see when I come to wenzija ku TV wano nenvu ewange mbanzize kubuulira eggwanga ebisobola okutuyamba I don't come here to defend illegalities. That is true. Ono omwami ndi mugamba bye bakola bye ndi okumanyiza abazadde abatulaba nti bana aba private abatalina sente bakuŋŋaanya sente mu bazadde nyingi bajja kubawana amasimu gy'abawulira ne bamaliriza nga bagenze ku ssomero lya gavumenti ono headmaster wa gavumenti naye because tali patriotic nagamba nti tugabane ne bawandiisa abaana and it is there inspectors babimanyi baddiyozi babimanyi kati ffe tujja kujja tubalage because we have our antennas ffe tubeera ne antennas zaffe ezituwa bino ebintu so tekiba why I brought in that issue nti bano bebasitula abaana baabwe bakokinze bebakozeemu ebyo byebakoze ebyo ne babasitula ne babaleeta ku ssomero lya gavumenti omwana wa UP munnange ne batwala emize zaabwe kati abayunebuwo kubanga batunula ne bagamba nti bano abaana ba ssomero lino lya gavumenti bafunye batya obuna buno anti ekyo mbayasi bagirina they have it yensonga lwaki olaba ntera nagezaako nengenda paka kugulawo ne bagamba banaye temukasigetinga amasomero agamu aga gavumenti there are schools that are doing very good work so ekyo omuzadde atulaba noono omukulu owa private amanye nti zemizeze kuba wetwogera ku ogende from very far. Integrity will not only come with you not cheating, but even what you are doing here. Muso mkunganyize sente mu bazadde nyingi by the way basabe sente gwe registration osaba sente meka just one second osaba sente meka za registration ezirambikidwa UNEB meka mitwali 314 momuli program Kingdom Tozo tugenda kuumulamu tugenda kutekomo mu kitundu kino kyennyini ekiddako jja kuba okuba essimu ensonga ya registration bagamba nti buli ssomero likyajinga nsimbi zaalyo ate nga UNEB eyina sente ezesitalira zeerambise gye mitwale meka 314 ku mwana wa primary mitwalo 15 kanana actually 16 wa O level then mitwalo 23 wa A level ekyo kiri mu private oba na ga government private aba government abali mu UPE yetasasula ali mu USE tasasula natali mu government aided asasula government aided ne government enjawulo eriwa government aided kitegeeza ya government eriyambako buyambi lina program ya government erikwasizaako ze CD schools nedda ate government lyekwasizaako kitegeeza lina bannannyini lyo ne government ebakwasizaako basabayo obuyambi ejje badduukirira nabo basigala basasula full amount eyo yes ne then seed school dio government terina nannyini lyo kujjako government era government yeriddukanya 10 ku 10 government school it's a government school eryo dio terisasula za registration amasomero gatulaba agongeramu nezisukkako obuzibu buvaawa waliwo factors nyingi eziviirako amasomero agamu okwongeramu newankubadde nakyenvumirira kyama agamu gakitwalanga mugano okubbirako abazadde newankubadde waliwo costs entonotono ezeeyongeramu tekituwa lukusa kusaba ssente zibba bubbi bazadde eyo si pamiti y'amasomero kukikozesa kutwalira mu ssente zibatakoleredde wabula private yandisuse mmeka ne bwe ziba zeyo nti bw'otunuulira tulinamu obuntu obutonotono gamba nga data omuntu agenda okuyingizaamu information eyo mu system abamu computer bazeewola bwewozi tebalina computers ne yeewola computer mwagenda okukolera ebyo
abamu notunuulira nti kuliko form X kuliko obufaananyi ebintu ntube bityo tezandisusse mmeka ate tezandisusse nga mitwalo 6 ku primary level secondary ku O level tejandisusse mitwalo 20 registration ku O level ku A level tejandisusse 25. Okay. Mr. Nambiro, wali amasomero ga government agasaba registration? Kati nga sinaba agenda ku government because I'm not here for government only. President teyanonda kubeera nti no government yokka ne private. Ate kinkoze bulungi ndina wano general secretary. Mukulu ani? Alexis Serumu. Mukulu, tunuulira mu kamera obuulire abaano. Bulungi obagambe nti ne sente zetulina okukyajinga abazadde baaffe kubanga abaana aba private tebabeera baana baamwe babeera ba government ebizimbe byebyamwe kati tunuulira mu kamera okadakiika kange obabuulire sente entuufu kuba you are not authority kituufu ndyoke nkole ku kya government kituufu ddala nti amasomero ga private actually teeka lya UNEB litulambika nti tetulina kwongezamu wadde olw'ataano mu sente za registration nga sente za registration primary tusasula mitwalo 314 then eza O level mitwalo 15 then A level mitwalo 22 abazadde kasibire namwe musasula so naye je baweererera abaana waliwo bweyongeramu obweyongeramu buno nga bwengambye operational cost okulaba nga registration bu enabling registration obwo buli wakati wo ng'omusomesa n'abazadde bo bukanyako. I have loved you kubanga statements ezimu z'okola zirebeeramu amazima babuulidde n'obagamba nti abamu bakozesa saawa eno katuli mu process ya kuwandiisa baana bakikozesa nga muwaatwa oba nga chance ey'okubba abazadde ogenda kwesiŋŋaana ng'omwana agenda okukola P7 omuzadde bali mu kakanulako mitwalo 15 okuva kwesatu nnya alinya paka 10 ekirungi omukulu wa private ababuulidde kati awo omulimu n'agungonzezaamu mu private kati kanzire ku government. President Museveni okuyita mu ministry ey'ebyenjigiriza asasulira buli mwana yenna agenda okukola ebibuuzo ebyakamalirizo ku P7 ku senior 4 ne senior 6 esente eza UNEB. Omukulu ono zaabadde amenyezo emitwalo 3,400 government ezisasulira omwana ali mu UPE. So omwana asomera mu somero lya government tasasula registration. Kati bakama bange abakulu b'amasomero mubadde mugufuusiza omuze ogw'okubba abazadde nga temubabuulira kino ensonga lwaki navuddeyo ate nensaba UNEB mukama wange neŋŋamba UNEB ekola omulimu omulungi newandiika circulars neteekamu n'okuteekamu nti government has paid for its candidates naye UNEB tetuyambye to publicize this information abantu bagimanye. UNEB kitongole kya government eno ekiri facilitated, it has even a budget. Kiba costinga ki okujja wano okubuulira Abannayuganda kubanze we nali ntandika ku lutalo luno olw'okubuulira abantu nti government esasulira abaana esente ez'okwewandiisa abantu bali bagamba Nambiro byoyogera obimanyi n'olwaleero nga bawulira nga ate ffe aba private tuli mu kusaba nti bonna abaana ba Uganda government benge bawandiisa. Yes, ekyo mukibuulire president. Ekyo tukisabye emirundi mingi president ne 2024 twakisaba maama Janet nga tumusisinkanye nti tusaba abaana bonna aba Uganda abali mu bibiina ebyakamalirizo bayambibweko bonna babeere nga n'abazadde mubategeeze era n'abazadde gavumenti betuyambako ekyo kijja kuba kitukudde omugugu ku bazadde. Katono nnyo bwana Mr. Nambiro. Abatulaba ku TV kano ke kaseera osobola okuyita ku masimu producer gatuterewo ku screen abantu bayiseewo ebirowoozo byabwe nsonga za byanjigiriza kukoppa bibuuzo n'abasomesa okukozesa olukujjukujju okukana abazadde ensimbi empitirivu nga beerimbise mu registration. So ndi kubuulira aba head teachers amasomero ga government primary secondary fwe kati mu skilling tosobola kusasuza mwana ekyo kikafuwe ense ekimanyi ekyo kimanyi so kati mwabadde n'omuze guno osingana headmaster ali kusaba kati nga mu byalo eyo the village schools ali kusaba emitwalo 7 in a UPE school esente president zamaze okusasula kati gwe tukusingana
kiki tulina okukolera kiki usuubira tuba tuzaako meeri si kuwaayo mu mikono gya poliisi n'obitebya omusajja omwami ono kye yagambye nti abavunaanyizibwa ku kulondoola kasita beebakira ku mulimu si kwebakira ku mulimu olaba esente zetwogerako zino nze wano ndi kwogera ku 7,000 omwana omu katugende ku ssomero nga lirimu abaana 100 because our schools aga government gaweza enamba ezo n'okusuukawo abaana 10 ku 7,000 ze sente meka then how many schools are in the district kati waliwo ebbaasa zino zifaanana ziti esente zino towulidde ono ng'akugamba nti bateekako omutwalo nti bwa district services ezo ze muli okuteeka ku muzadde owa pulezidenti Museveni gwe yagamba nti no aganyulwe mu nkola y'aboona basomera. Katufune abali ku masimu. Halo KTV. Halo Kingdom TV. Halo. Hello. Muri Oliotya nyabo. Ndi bulungi sebo wasuzote. Ndi bulungi. Akati kumulamu ogulya mu studio. Sebo. Ebintu bingi mu mutuufu abaana bali mu kyalo eyo omutuusa ku ssomero ne bakugamba simanyi kwewandiisa simanyi biki kwega n'osoberwa nga ng'olingo nga toli mu Uganda ne weebuuza bannaawe nti simanyi ebyokulya ku ssomero bituufu ekyo omuntu akikugaa n'olaba nga si kituufu naye simanyi mu kwewandiisa oba oli awo ndisa sente za tesiti oba okitegeera ekintu ekyo wangi mu masomero ga gavumenti oba ga private? Aga gavumenti gennyini aga UPE. Era kati ewaffe igango waliwo wootuuka noga abanna abamutwalira eddala mu private yasinze. Ssomero ki ssebo osobola otubuulirayo kolimu? Wane ewaffe tulinawo bagiyita Kabuko Primary School iganga Kigulu. Kabuko Primary School. Babasaba eza testi ne babasaba ez'okwewandiisa n'ebirala. Bwebale nnyo. Kale ssebo tukweyanziza nnyo abeeyiga nga batulabira ennyo nnyini ddala nsonga za byanjigiriza amasomero ga gavumenti ne private n'okubba ebigezo okusaba bazadde ssente empitirivu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. KTV. Halo. Halo KTV. Kingdom. Hello. Hello. Amasomero ga gavumenti gasabira ddala ebintu ebitategeera ssente za tesi. Of course ensonga lwaki. Hello. Hello. Wangi nyabo. Nalamusizza nnyo omulira Mukama Yesu Kristo. Amiina nyabo. Ntibantika mukyala Maka okuva e Mukono. Ennyabo we Mukono. Tutukoze bulungi ku nsonga eyo. Eriwa? Eya registration. Era tubadde tusaba mu butuufu gavumenti eveeyo etangaaze abazadde n'ab'amasomero. Kubanga nze abaana abange gye basomera eno twabadde tukayaana ne director omu nga tebalina kyenda namba naye ng'abaana bagenda tutuulira ku ssomero eddala kyokka nga baatusabye $20,000. Ezaaki? Registration KLE. P7 $20,000. P7 $20,000. Essomero lya private lya gavumenti? Lya private $20,000 ng'olinga osasula school fees. Tubadde tusaba ati muveeyo mubeere ng'oba muyiseera ku leediyo ku TV n'ab'amasomero bano mu butuufu bakitegeere kubanga batunyigiriza nnyo olw'okuba omwana ali ku kamalirizo tosobole mukyusa ng'alina sigala awo ne bakunyiga naye nga tolina kyakkola. Kale ensonga yeetegeerekese tweyanziza nnyo nnyabo tweyanzege primary tolina kusooka $3,10,400 registration $20,000 kibeera too much. Abantu balina obulumi. Omulala ali ku KTV. Halo. Halo.
wangi nnyabo mukyebale kunnyabo kale nnyabo nawe bali kutulaba nnyabo tweyanzisa mbadde ndaba omulamu oguliko ku ttivi wadde nga amasanyalaze gagenze ne bano ensonga eyo yali gesitesoni etuyisa bubi eti ensonga eyo yali gesitesoni yetuyisa bubi ddala registration ebayisa bubi batuyisa bubi kati tebatusinyeko tebatukasiza emitwalo 3 siniyafo ne bankasiza emitwalo 25 naye ng'omwana we yatuulira siniyafo yatuulira ku gavumenti schools gavumenti nosasula emitwalo 25 wangi nosasula emitwalo 25 gavumenti yatulira yali talina center number n'abatwala ku ssomero lya gavumenti lyeyo buyise tebatuulira naye n'atusaba emitwalo 25 siniyafo baliyita St. Lucia lisangibwa eno mu Mpigi district Mukyana Road St. Lucia ennyabo kale tweyanzeege ensonga yetegeerekese ensonga ya registration eruma abazadde essomero buli limu likyajinga zaali sina kyenjogerako kitaluma KTV halo halo Hello, Nyabo. wangi nnyabo Tuzotya Nyabo. nasuze bulungi wasuzotya Wano Kampala. Nze ensonga yange. Ensonga yange tulina essomero P7 Lakia. mulina essomero P7 batusasuza mitwalo 15. P7 kyokka nnyabo nkubuulira n'ebibuuzo by'abaana baabikutte tewali nsonga bagamba tulinde kati ekikomenkereza batugambye abaana baddemu ate tuddemu tusasule fiizi emitwalo 2 amazima gennyini bo abasomesa n'abadirekita batulowoozaako oti gavumenti etuyambe abazadde tweyiya tuli basingo mothers gavumenti private private essomero liri wano ekibuli Kisugu baliyita Hillside Junior School lya private mazima emitwalo 15 registration gye twasasula ate n'ebibuuzo baabikutte nga tewali nsonga direkita akinimiza kuno mbu bwataliwo obuzibu badda bituwa kale ngenda kuba nkusomera ennamba ogenda kuba okwatagana n'omukulu ono mu studios Mr. Jimmy Nambiro mugenda kuba mukwatagana akuyambeko mu ngeri emu endala ngenda kusoma ennamba nga tumaliriza buli ayina okwemulugunya kwonna bwe producer tukyalinayo mulala ali ku ssimu halo KTV akadde katutwalaganyiza twandifunye abasingakaawo naye ndooza producer ojja twongera ku budde bw'amasimu abantu waakiri batandike nga segmenti eno ng'etandise batandike okuba amasimu tusiibule ennamba y'essimu ndooza kansooke ngibasomere gwe yeetaaga okuyambibwa mu ngeri emu oba endala ogenda kuyita ku 07 16 09 53 06 07 16 09 ojja kuba oyogera butereevu n'omukulu avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu State House omukulu Jimmy Nambiro yita ku ssimu eyo wakwatiddwa ebibuuzo byo bakuseera mu mbeera yonna ssomero lya gavumenti likuggyako ssente nnyingi okusomesezaayo omwana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo 07 09 53 ojja kuba oyambibwa butereevu tebatya airtime ne wabaji BP eno toll free it's not a toll free naye eriko airtime I call back yongera ogibasomere neyanziza Mary enamba eno ya State House Education Desk baba boogera nawe butereevu boogera nange butereevu Okay. 07 mukaaga noti 95 36 enamba eno wogikubako neeyitamu totawaana ku airtime gwe kuba ngenda akudiza okay airtime kwali amala State House eteeka ku airtime naye ng'ate era ndi mu process ey'okufuna toll free line wenaaba efunise ma TV gonna gajja kubalaga enamba eyo ey'abazadde oba abannayuganda okukubako nga bawaayo ensonga zino ndowooza muzirabye ezikwatagana ku byenjigiriza siibulira ddala
Neyanziza mwebale abalabi ba KTV mwebale kubeerako ne mutambula naffe okubira ddala we tutandikidde okutuusa akaseera kano. Twebaza management ya KTV, twebaza Mary Otukyaza, aba producer mwebale okubeera nga muwa abantu abatulaba ekifaananyi ekirungi. Nze neeyongera okweyama nti President we yampa obuvunaanyizibwa buno nagamba abantu nti saagala mujje munoonye mu State House. Wabula ngenda kujja ku ground. I am not siri office officer. Office officer ntude mu office yange mu State House. Ndi kujja ku ground. Era buli awali ekizibu kyonna kikwatagana ku byenjigiriza. Ensonga lwaki President yabanondera Jimmy Nambiroge gange tusisinkana olunaku olulala mukama wanaba yagadde. Tuyanze Mr. Seru. Neyanziza nnyo Mukyala Mary. Nebaza abalabi baffe aba Kingdom TV mwebale kuwayo budde n'ebirowoozo byammwe bibadde birungi nnyo ate era birina kibyongera okutubikula amaaso ne twongera okulaba kiki twongera okutereeza nga abali mu sekita. Ekyokubiri nsaba nti bye twogeddeko naddala kati ng'ebya UNEB amasomero gonna abadde galowooza okwenyigira muze gw'okubba ebibuuzo omwaka guno nga biveeko kuba birumya abazadde birumya abaana ate biswaza eggwanga. Nendowooza nti tukuume professionalism, tukuume integrity yaffe, tulabe nti tukola ekituufu ekisaanidde ffenna kye tulina okutambuliramu. Kale. Era nebaza Kingdom TV okutuwa omukisa guno. Kale. Olwaliro bwe tutambudde kambajjukize ku nnamba eno noti 716 noti 9 536 noti 716 noti 9 536 go naine okwemulugunya kwonna ku byenjigiriza ojja kuba ene simu ekutwala butereevu nnyo ku bavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu State House osobola okuwaayo okuva ku lunaku olwa Monday paka olunaku olwokutaano. Njagala kujjukizako ku Crusade etandika lunaku lwanca tugenda kubeerawo Salama Rasa Stage Kazinga oba kyewandiise Unra Grounds. Crusade etandika lunaku lwanca etegekeddwa CFC ng'ekulembeddwamu omulabirizi Dr. David Livingston Kiganda ne Mama Cindy Kiganda ate n'obuweereza bwonna obwa CFC nga tukolaganidde wamu n'abasumba mu bendo eryo. Crusade etandika nkya ekomekereza nga 29 omwezi guno gwennyini. Enteekateeka nnyingi nnyo nga ziddala ebyokuganyulwamu bingi nnyo eyitiddwa omulokole n'atali musibe bulungi mwera.